Okyali ku Spark Kumakya tukwebaza gwe yatandise naffe okuviira ddala ku makya paka essaawa zino zennyini. Akadde kano tugenda kuba mu kanyomero kaffe nga gye tugenda era nga tugenda kuba twogera ku mboozi y'eggwanga nga bwe ffenna bwe tumanyi ti olunaku olw'ejjo lwabadde lunaku lw'abataata era gwe wenna wenna eyeerabidde okwagaliza taata we olunaku olulungi, okumuwaayo obugambo obulungi, okumwebaza okukulabirira. Mukwano gwange osobola okutwala akakisa kano ng'okitegedde leero n'osobola okuba nga ate omuweereza obubaka obwo n'omugamba Daddy Happy Father's Day, weebale kunkuza, weebale kukkiriza ffe tubeere, weebale tusomesa, kugamba n'omuwa obugambo obulungi. Olunaku olwaleero nga Spark TV tuli mu kwebuuza ddala bataata tubeebazizza ekimala. Bataata bano bakola omulimu gwabwe weewaawo naye tubaagadde ekimala, kubanga abamu bavuddeyo ne bagamba nti ate tusoosowaza nnyo bamaama. Naawe gwe kennyini andaba bw'ogenda mu kyalo bw'oba ng'olina engeri gy'osiibulamu taata ne maama nga batudde awo, ofunyiza taata engeri ey'enjawulo n'omuwa katono ate maama ye n'osussaamu. So olunaku olwaleero twagala kumanya ddala bataata tubaagadde ekimala. Tuli ba mukisa, tuli ne Reverend Nathan Magulu agenda kuba ng'atangaza ku nsonga eno. Sijja kwogera bingi, ngenda musaba akubuzeeko n'oluvannyuma ate tugende mu mboozi yaffe y'eggwanga. Reverend, buuza ku mulabi wa Spark. Omulabi wa Spark wasuze otya, mwasuze mutya? Mwebale emirimu gye mutuusaako engalo. Bataata mwebale okulabirira abaana, okukola omulimu gwammwe era n'okukola omulimu gwaffe gwe tukola nga bataata. Olunaku lwajjo lwabadde lwa bataata. Kituufu. Naye temwajanjawazizza. Nze nakitegeeredde mu kkanisa. Era gye twayise nga abantu bagamba bannange lunaku lwa bataata nga bagamba ate luwaawa. Bataata kibe mwogerako. Anti bataata tebalusoosowaza. Bataata tetuliwo okusoosowaza bintu. Tuliwo okukola kitusuubirwamu, okukola mulimu gutusuubirwamu. Mmwe bwe tukoleramu mulina okutusoosowaza naye temwakikoze. Naye waliwo abamu be twalabye naddala abavubuka babadde anti omulembe gwe gwa kupostinga. Bapostinze ku mikutu ne basiima batatwabalabye. Unfortunately bambi abamu babadde babasiima nga bataata baabula dda. Kati ekimu ku byannumye nze nga nze kwe kulaba abamu nga bagamba nti well bataata baaliwo tebabasiima kati baavaawo kati oli musiima tebalinaayo basajja be bayita bataata be bayinza kusiima. Kati abalala nga bo basoosowaza bajanjawaza, abalala nga ate bali mu nnaku taata singa abaddewo oba oliawo ne mwebaza oba nenkola kino. Ozijukiza akayimba ka Judith Babirye ke yagamba nti tomulinda afe otwale ebimuli ku ntaana, mwagale mukadde kano. Naye Reverend Nathan nga tetunagenda mu maaso, bataata bano ki ekifuula omuntu okuba taata? Kubanga oli ayinza okugamba nze owange saamwagalizza lunaku lw'abataata lw'okuba teyakola mulimu gwe. Ki ekifuula taata okubeera taata? Tutandikiraawo. Kati katutandikiraawo. Owange saamwagalizza kubanga teyakola mulimu gwe nga taata. Mulimu ki gwe yalina okukola nga taata? Kye twagala okumanya olunaku olwaleero. Kubanga bwe tubeera abaana abato taata tuba tumusuubira taata teyansomesa, teyaliwo, teyakola ki nga tubajajinga okujajinga. Naye bw'omala okukula n'ofuna abaana ozuula nti taata ono newankubadde nze ndowooza nti yakola mulimu gwe naye ekisooka yandeeta ku nsi. Ekigambo ekyo kikulu. Tumaze kukula ne tuzuula nti n'okuzaala omulembe guno tekiri obvious. Then okukuza omwana omuto, omwana okuva nga bamuzadde okumukuza mulimu gw'amaanyi nnyo. Bagambe omulimu gw'amaanyi si mulimu mwangu. N'olwekyo tutandikira awo era kyetuva tumenya endowooza egamba nti taata teyambeererawo. Taata ayinza okuba nga teyabeerawo, oli muto tewamanya lwaki teyabeerawo. Unfortunately tugenda okuzuula lwaki bamu bataata oyo agambye nti teyambeererawo. Tugenda okuzuula kusoomoozebwa ki kwe yali ayitamu, kubanga bataata batuzaala bato nabo baba bato nga bakyayiiya bulamu. Era natadde ku mukutu gwange ogwa X neŋŋamba nti bataata abamu na bataata sonyiwa tabagana ne taatawo kubanga naye yali akyali muto.
ng'apanga bulamu agatta bulamu. Omulembe guno nga ffe tupanga obulamu ne bataata baffe bwe bapanganga obulamu. Kati oyinza obutamanya nsonga ki ekyennaku tugenda okuzuula nsonga ki lwaki kye tulowooza nti teyabeerawo okuzizuula abamu nga baafa dda. Kati nga tugenda okunnyonnyola omulimu gwa taata gweguliwa ekigambo ekyo mu taata teyaliiwo teyambeererawo oluusi aba tagenda kujja kunnyonnyola gwe ng'omwana lwaki kusomozebwa kiku yayitamu. Ekyokubiri oluusi ayinza okuba nga tojja tegeera kiki yali ayitamu mu kaseera ako. N'olwekyo kati kwe kukubiriza abantu baffe oba yaliwo oba teyaliwo kasita wakula. Kati ebyemabega ne truma kubanga omanyi tuli ebinuubule ku mitima ne ku bwongo ebimu bigenda dda paka ng'omuntu akuze n'akaddiwa. Kati twagala okubayambako ebyo ebimu tubisse ewa ebbali tutandike obulamu obupya. Taata nga tumusonyiye nga tutabaganye naye ebye ne biggwa. Abalenzi bangi nga bato bakyawa bataata kubanga alowooza taata takoze kimala. Naye naye amala kukula n'afuuka omwami oba n'afuuka taata n'alyoka ategeera taata kye yali ayitamu. Therefore akoko tukamaze. Taata ono omulimu gwe ogusooka gwe kwe kuzaala kubanga omuntu azaalibwa. Katonda w'oku nsi. Yes. It is a privilege okuzaalibwa. Abangi tebazaalibwa. Kituufu. Kati taata ono okuzaala omwana ono n'amuzaala. Era be bali bataata be twayogeddeko ebika biriwa. Taata anzadde mu mubiri biologically nti oyo anzadde. Olw'okuba nga yanzaala nina okumusiima kyekisooka. Kati tulina bataata abalala ab'eŋŋanda zaffe kuba mulimu abamu nga abazadde baafa taata yafa muto nga tukuziddwa kuba tuli mu Africa ffe tuoperatingira ku principle gye tuyita collectivity nti community etukuza tulina bataata baffe abatukuza mu bika mu family. Taata ono ayinza nakuba nga kojjaawo. Taata ono ayinza nakuba nga oba muganda wa taatawo. Bataata abo ne batukuza omulimu ogwo. Kati waliwo bataata nga tetubalinaako kakwate konna naye nga basajja abeewaddeyo okutukuza n'okutulambika abo bangi. Ate munne neewuunyizza jjo ku mukutu guno gwa X wabaddewo abavubuka bangi nga batuweereza obubaka nga ate ffe bakitaabwe. Ba spiritual fathers. Not spiritual fathers. Tetubasinkanangako naye nga ku mikutu kwetuli naye nga ate obubaka bwazze bungi. Nze nafunyeyo ne ka mobile money ak'enjawulo. Nga waliwo akwebaza okubeera taata. Reverend Webale okubeera taata wange. Emirimu gy'okola wano na wano nze ginyambye okuba n'ekifaananyi ekya taata. Naye nga simulabangako tetusinkanangako kati abataata weebali. Bataata betulabira mu kabanga at a distance naye nga nabo ate bafoominga obulamu bwaffe. So ekitegeeza nti taata ye muntu ono akukyusa n'akuzza in line. Taata ye muntu awaayo obulamu bwe gw'oyigireko. Taata ye muntu eyewaayo obulamu bwe gwe ozimbireko. Taata ye muntu awaayo obulamu bwe gwe olabireko weerabe mu ye. Kubanga abaana bwe baba babiranga bato beeraba mu basajja bano. Kyokka taata ayinza okubeera biological ate taata ayinza okuba nga tali biological. Era ensonga lwaki nze ffe abamu enjogera eno ey'abasingle mother ffe tetugikkiririzaamu nti omwana wange talinaako taata nedda. Taata ali biological ne waba taliiwo. We can get a male figure abeere mu bulamu bw'omwana. Omulembe guno ogwaffe guno tetukkiriza mwana yenna kukula nga talina taata. Awo wennyini wenjagala omugaso gwa taata mu maka gweguliwa. Anti taata omugaso gwe waliwo emigaso mingi. Ogusooka gwe gwa nature gwe gw'okuzaala tugwogedde. Ogwokubiri gwe taata ono okuwa ekifaananyi kye oba okuwa obulamu bwe abaana bano beerabemu. Abaana abalenzi nga bamutunulira balaba omusajja gwe balina okubeera. Ate era nga n'abawala bwe bamutunulira balaba ekifaananyi eky'omusajja yennyini. Era abaana abalenzi abasinga bamutunulira agamba njagala kubeera nga taata wange. Ate n'omuwala naye afuna ekifaananyi n'eky'omwami oba oli awo gw'alifuna okuva ku kitaawe. So omulimu gwa taata omukulu kwe kuwa ekifaananyi a picture, an impression of omusajja yaani. Naye omusajja ono gwe twogerako alina okuba nga aleeta kye bayita masculinity. Embala ey'omusajja, embala efuula omusajja.
embala emuleetera okwekkiririzaamu, embala emuleetera okukola, embala emuleetera okulowooza famire ye, embala emuleetera okuteekerateekera famire n'amaka ge, embala emuleetera okulaba abaana bano n'amanya nti abaana bano bwe busika bwangu okuva eri Katonda nina okubulabirira obulungi. Naye n'embala emuleetera naye okunoonya okuyambibwa bw'aba ng'asomoozeddwa. That is masculinity. Nti taata bw'aba ng'asomoozeddwa alina obusobozi obunoonya obuyambi. Okay. Kati gwe gumu ku mulimu gwa taata. Kati mulimu bino ebiri obvious. Provision naye tetwagala kupimira nnyo taata ku provision yokka. Awo wenyini we mbadde ngenda okugamba kubanga ebiseera ebisinga n'abantu bano oba abaana betugamba abagamba nti zitaata wange tambeereddeewo, taata wange tansomesezza, taata wange yatwerabira ne maama n'atuleka eyo. Ebiseera ebisinga tupimira ku provision. Yes. Ate gwe otugamba tetulina kupimira ku provision. Lwaki tetulina kupimira ku provision? Si provision yokka kubanga taata omulimu gwawe kagusuka ku provision. Era abantu betuyita abali myopika batalabira nnyo wala batera nnyo okupimira taata ku provision. Nguze emmere, nguze engoye, nsasudde fees, nkoze ntya. Taata awo si waakoma. Taata ono alina okuba n'eddoboozi mu bulamu bwa famire ye oba abaana be. Naye ng'eddoboozi lino ne bw'aba taliiwo abaana baliwulira. Tugende wano. Software versus hardware. Okay. Taata omuntu owa bulijjo ye taata amupimira ku hardware. Biki ebirabika? Akuzimbidde, azimbye ennyumba, sasudde fees, aguze emmere, aguze engoye, alabiridde mami, aguze emmotoka, aguze ettaka. That is the hardware. Okay. Yes. Bungu bwange ng'oli mu bucyankalanya. That is the hardware. Banange kyemmanyi nti taata alina okubeera protector, abeere provider. Kwegamba nga kyekyo kyendaba taata gwe mulimu gwe mugaso gwe. Kati ensonga kiffe weetuli. Omulimu guno provider, protector, ani security byonna they are good things. Those are basics. Kati ate taata alina okuba ng'asobola okukola ku kye bayita software ey'amaka ge. Yeeriwa software eyo. Taata ono asobola okulambika famire ye. Abantu abakulu tubeera nabo. Nze nina abantu abamu abakulu bembeera nabo. N'agamba nze sikwata ku mwenge taata wange yaguŋŋaana. Naye ng'omusajja yafa emyaka 2 egiyise. Taata wange yaŋŋamba omusajja olina okukola. Naye nga yafa emyaka 15 egiyise. Kwe kulambika. Yes. Ekyo nno taata wange tayinza ne bwe yandibaddewo teyandiwulidde bulungi nga nkikola yandindabye atya. Taata wange anaawulira atya? Kyogamba kino kye tuwulira n'ova ebusoga nga balina ekintu kye baakusibira n'oga n'ekikola kino baba banzise okulambika. That is the software. Taata ono mu software n'akuliyetinga memories ebijjukizo ebibeera ku bwongo bw'abaana be okutuusa emirembe n'emirembe. Taata ono n'ayingira mu bulamu bw'abaana be nti ne bw'aba yafa emyaka mingi abaana nga bagamba taata wange ng'alinga aliwo. Software kwe kuwulya eddoboozi lya taatawo ne bw'aba nga yafa dda ne bw'oba nga toli naye eddoboozi lya taatawo ng'oliwulira mu bwongo obwo ne mu mutima gwo. Kye bayita software. Kati baba balina kikola ku myaka emeka? Kutandika ng'omwana muto. Tekijja later in life, kijja mwana kyali muto. N'oyingira mu bulamu bw'omwana. Gwe nga taata. Oba wooli, oba oli ku safaari. Oba wooli, oba oli ku safaari. Siriiwo. Omwana amanyi gye ndi kikyenkolayo n'okusomoozebwa kikwempitamu. Ne sacrifices kizenkola kwerekereza kikwenkola. Kitegeeza software ogirina tolina hardware. Nga bataata tebatera kwogera bye bayitamu. Okimanyi waliyo n'abaana nga tamanyi na taata we kyakola. Va kuba no policeman, va kuba doctor. Naye waliwo abaana abalala abali eyo nga ye taata wa mulaba bulabi ng'akomyewo n'akaveera tamanyi. Kati abo baba tebainstirinze mu baana software ono. Software oba tomulina. Era abaami abakadde mbalaba nnyo nga bakaaba amaziga. Omwana nakola buli kimu naye atuusa ku matikkira n'asiima maama we nze nanneebaza okumuzaala. Omwana aba mutuufu kubanga hardware wamukola.
leero ndidde enkya saagala kulya olya buli nyambadde olugoye luno enkya lwe naddamu neetaaga olulala neebasa enkya seejja kwebaka ojja kwebaka kati oyinza okukola ku hardware software n'omwerabira okay maama ye ge magezi gakozesa abakyala bo ge magezi ge bakozesa ye akwata wano ku software nagangwe mwana gwenzo ndaba nkola mu katale n'ogezoozono ojja kuba onzisse bw'otaasoma ojja kuba onzisse ndi bwenti embeera gye ndimu ogiraba nyamba naye ate bamama bedda baakikolanga batya kuba abataata bano bagendanga ne bayigga ne bakola naye ng'era ayina either taata oba waali oba taliiwo akugamba kitaawo kasitadda babo bakikolanga ate ekyo nakyo ennaku zino tetukyenkaleginga kubanga kabanga kakodyo ak'okubba software ow'abaana batya nga maama akugamba okoze kino taatawo bwadda nja kumutegeeza taata n'ofuuka as a tool of punishment awaka era ng'abaana tebakwagala odde singa afuna obuzibu ku kkubo singa tadda kubanga oyo bwadda sika ya kuro ekyo nakyo kyali kibi kyabanga kibi okay kati omulembe guno ogukyuka omanyi buli mulembe n'ebyago kyova tusomesa modern parenting nti bw'oŋŋamba nti taata wo kaakomewo ojja mulaba abaana batandika okusabira obutadda ate era bataata bo owegendeza nga taata ne bwe yadda nga ye n'akola violence ate maama ye ng'abudaabuda olwakubbako software n'afuula taata omubi gw'ogenda okujjira ng'okaddiye wekka ke kali k'ogambye nti okaddiye abaana tebakukubira ssimu tebakola ki babeera ku mama bwe kubanga bakubbako software kati taata olina omakinga sure software omufuna tosasula fees busasula fees abaana bayite nti gundi mujje fees zizino kati gundi mmeka bakulabe ng'okikola tebajja kukwegaana sikuziwa mami kubanga bw'oziwa mami yabasasudde twebaza ye yes kuba ne bataata bwe bagula emmere era tugamba mami ofumbye ennyo kyokka nga musajja wa katonda yakoze let your children see you doing things tebajja kwegaana visitation gendayo omusajja funa obudde ogende ku visitation ekyo tebakisobola abaana bagenda kwegaana bana batamanyi na masomero g'abaana gendayo first day of school genda n'abaana bo ku ssomero tuulako mu klaasi yaabwe kebera ku bitabo nga taata ze father nze sibimanyi nnyo kuba ensoma yaffe ya old curriculum eri old testament enaku zo bya new curriculum naye nze ngenda nze mbabuulira nze ngenda n'entula mu kibiina n'enkebera ku bitabo sina bye ntegeeramu nnyo kuba bubisoma toyinza bitegeera n'oluzungu lwebogera tolumanyi but you check the books they need to see you there career days you have to be there kubanga oyinza okuweereza abantu abalala bonna ng'omusajja oyinza okulabya ennimiro z'abalala bonna eyo n'ekulema jjukira era bw'otukaddiwa ng'abasajja tudda mu nnimiro zaffe tetudda mu ya mulala oyinza okuwa obudde abalala bonna gwe ne weerabira ebintu ebitono ebikola software mu baana bw'ogamba nti okuwa obudde abalala bonna biki abasajja naddala bataata bye batera omumalirako obudde emirimu ng'ali work alcoholic oli ng'akola tobeerawo ate teri kyannaku nga taata kubanga toliiwo nga n'abaana tebamanyi lwaki toliiwo era abasajja tuba tuba training omulembe guno tubategeeza bw'oba toliiwo they should know that toliiwo nsonga lwaki toliiwo taata taliiwo yagenze eggulu kukola bw'akola tusobola okulya emmere ne tufuna school fees ne tukola kino ekyo olina okinsitinga mu baana nga taata otherwise abakyala tubabbako sho bategeere nti muzeeyi taliiwo ate omulembe gwa masimu bw'obeera eri you should communicate emotional attachment physically absent emotionally present oli mutuufu kuba nange taata wange alina lwe yagendanga okukola nga tomanyi gyali ogenda owulira ali Somalia nga bamaze kubayo bomu era bwe twatuuka mu vaaka nagakamba twaleka Arua mulabe mu barracks gyendi kati awo yali akola emotional what attachment emotional presence tataliiwo ali eno
ali wano. Kati bataata bano abakola ku zisafaali avuga loole mu lunnyanja wa bodaboda bo balina kukola batya emotional attachment? Children should, abaana balina okumanya lwaki toliiwo na kikyokola. They should know why you're not present, where you are and what you're doing. Era okomawo ddi. Okay. Kati awo njagala okubuuliza Reverend. Bataata olowooza basiimiddwa ekimala naddala mu maka? Well, bataata abamu basiimiddwa. Eri amaka agamu ge tuulabye nga bataata basiimiddwa. Ekyennaku nti taata okusiimibwa n'obutasiimibwa kisinzira onyiza otya amapeesa awaka. Osobodde okukwata software ey'abaana bano noba ng'ogirina bajja kukusiima. Kubanga bakusiima taata ono yaliwo, yatuzaala, yaliwo, yabeerawo, yayita mu kusoomoozebwa, n'ayiriba, n'atawanika, n'abeerawo, n'afuba. Abaana bawulira nga balina ebbanja gy'oli. Kati mulimu bataata abo bo basiimiddwa bulungi. Era bambi obasanga nagamba nze sijula, abaana bandabiridde, abaana bansiimye, abaana bankoze byonna. Alina ne connection nabo. Abaana batuuse ye muzadde waabwe naye nga bafuuse n'abaganda be. Babadde ba mikwano. Abo bangi nnyo mu Uganda wano weebali. Kati waliwo bataata abamu bambi nga tebasiimiddwa. Ate omala kukula n'ofuna abaana n'olyoka omanya nti it is a sacrifice kwewaayo nnyo okubeera taata. N'okola n'akola naye nga zaakola tekuli zizi. Abaana bo ne balya nga ye talidde. Abaana be ne bawummula nga ye tawummudde. N'asomesa fees n'akola ki? Bw'akula n'atasiimibwa. Abo bangi. Tulina kye tuyita the neglected father syndrome. Taata yakola byonna bye yakola naye yatuuka ekiseera famire n'emuvaamu. Lwaki ebemuvaamu? Abamu bamuvaamu kubanga oba oliawo teyanyiga mapeesa bulungi, abaana tebaamanya nti ye yali akola. Abaana bo balaba mama waabwe ye yali akola. Nga gwe taata ojja weekend. Ate olumu bamaama be bakiteekawo. Omanyi ejjuza abasajja bansalako eyo baali banzise. Batya lwaki baali bakusse? Musumba jangu wano. Nti ate kiki? Tukooye. Nti okooye ki? Omukyalo oteesa naye mu kisenge nti sente mmeka, nti abaana baagala kakadde. N'omugamba nina 20 ninawo tutandikira okwo. Bw'atuuka mu ddiiro abaana bagamba taata mwe talina kyangasa, tannyamba. Mbonaabona. Olumu bamaama be bakateekawo akantu ako. Olwa trauma etajjanjabiddwa, unhealed trauma. Kati maama n'akola kye bayita maama ina displacinga trauma ku baana n'abaleeta n'abakozesanga ekyokulwanyisa. Kati bataata we bava obutasiimibwa. Yensonga lwaki fe bataata abali modern. Maama akola ebibye ne taata nange embeerawo in action. Ontegedde bulungi? Mbeerawo. Fees nsasula balaba, osasula balaba. Si bino bataata abatenyigira mu bintu. Sente ez'eddwaliro osasula bakulaba. Get money out of your pocket. Pay nga bakulaba. Get attachment. Abaana bategeere nti taata waffe yayafuba. Okay. Kati abamu basiimiddwa, abamu bambi tebasiimiddwa. Naddala obutasiimibwa buno bujja nnyo mu bukadde. Taata ne bamuleka. Kati bano abaami we bakufunzizza ne bakubuulira ebizibu bye bayitamu. Wabannyonnyodde bategedde we balina okukyusa? Nabannyonnyodde. Lwaki ensonga za ssente muzoogera mu kisenge? Abaana bayite bannange buli omu leeta bye weetaaga. Sirinaamu nno, kati gwe oyagala 10 kankuweeko 2, gwe kankuweeko gumu, gwe kankuweeko gumu, naawe 15, naawe 5. Tutandikira awo bonna ng'obatuuzizza abaana bo. Era omwami bw'onokkiriza okukola ebintu ebyo mu nkukutu abaana bagenda kwegaana, bagenda kukuswaza nga batikkirwa. Okay, Butereva oli ku Spark TV. Olunaku olwaleero tuli mu kutangaza ku nsonga z'abataata. Tuli mu kwebuuza ddala bataata basiimiddwa ekimala. Bw'oba tebasiimiddwa kimala, wawe tulina okutereeza. Y'omugaso gw'abataata mu maka gwe guliwa. Tubadde tetunagenda mu bulango, atunnyonnyodde n'atugamba nti taata gwe
ayina kyokola oli mukolera bintu mu nkukutu yensonga lwaki batata bavudde ku graduation bagamba nze omwana oyo talaba nti no kusoma kwe nagattako kinene njagala twongere okutangaza ku nsonga eyo Reverend Nathan obadde okyatangaza ku nsonga ya okukolera ebintu mu nkukutu bintu ki batata bye basinga okukolera mu nkukutu ng'ogyeko sasula school fees okugeza osasudde school fees naye otumye muntu mulala yazikusasulidde gwe tata teweetuukidde totuuse ku ground ekyo kyabulabe kubanga abaana bano abato emyaka gyabwe gye bajja formation years kyebalaba kyebawulira kyebatwala ansavinze yewomugaso gwe yaguze sikulaba kunze omwana ampadde ansavinze gwendabye n'amaaso gange nze omwana yewo mugaso gwe yaguze tebinkwatako nze njagala wano ng'omwana njagala twogere ku nsonga ya absent fathers ali present naye ate taliiwo kyekyo you are present wooli naye okubeerawo okwo tekukoze makulu some people are present in absence taliiwo yakwata software taliiwo naye waali be batata betulina omulembe guno no mulimu bano tata siriiwo I am physically siriiwo yes naye nga wendi oweereza school fees tata waffe ali wano taliiwo lwa nsonga eno akola kino kyakola kitugasa bwe kiti yensonga kitata waffe taliiwo tata waffe asacrificinga taliiwo wenjogerera ayingidde eggulu wenjogerera tata ayingidde Sudan ng'abaana bamanyi yeerekereza ku lwaffe taliiwo physically naye waali emotionally aba communicating abakola you communicate okay era abaami omulembe gw'abaami okusirika gwaggwawo yogera oyogera kabadde babikolera mu nkukutu in the end tebali mu kusiimibwa tebasiimiddwa kati ne waliwo ne taata nga waali ne nga tetaliiwo physically present but emotionally absent abo be beeyisa batya ewaka anti beebo linda taata waakomewo mulinde bw'anaakomawo n'omulaba kati oyo najja bambi naye nga teyeetaagibwa ate bano bataata abakomawo najja bw'ava mu garage bw'atyo oba mu mmotoka paka mu kisenge temuddamu kumulabako kati ekiyinza okuba nga ekimutwalayo first of all okudduka paka mu kisenge okay abaana bo tebabitegeera ne kati fe abasajja tutegeera lwaki oyingira mu kisenge lwaki bayingira mu kisenge anti ayinza okuva eno ng'ensi emukubye najje n'atuulaawo n'asirika okumala essaawa 2 nga waali naye ng'ebirowoozo biri wala bamama we tubagambira awo okuyingiramu okuwa support omanyi ddaffe twalabanga bataata baffe ng'ajja n'atuulaawo n'asirika neebuzaabuliza mu mawulire sinakuba kwebuzaabuza n'asirika kubanga obulamu buzito nnyo ekonomi ebintu bizito nnyo eri abasajja ennaku zino ffe tuweereza abasajja Uganda yonna n'ensi yonna obulamu buzibu kati ayinza okujja ng'ensi emukubye n'atuulaawo n'asirika ng'ebirowoozo birina gye biri ekyo weekiri naye ne mu bizibu by'olina twala obudde nti bw'oba wooli beera nga wooli funa obudde onyumyeko n'abaana bo taata funa obudde keberako mu bitabo byabwe tobaako kyobawa naye keberamu bakulabe funa obudde okuzannyako nabo funa obudde okuwayamukko nabo waliwo abaami newankubadde kale ebintu bizibu ne abakyala bangi ffe babeera ku masimu gano mukyala nagamba wange omunno mugamba ayogereko n'abaana ye musajja abaana bano bavubuse abaana bano balenzi beetaaga eddoboozi ly'omusajja okuliwulira ekyokubiri abaana bano bavubuse bawala beetaaga eddoboozi ly'omusajja okuliwulira ne taata eddoboozi nga lyasirika awo ennyini wenjagala eddoboozi lya taata baba bategeeza ki kuba tutera nnyo okuwulira nti taata tetuwulira ddoboozi lye eddoboozi lya taata omukyalo ono aba ategeeza ki eddoboozi ly'omwami kitegeeza presence waali okubeerawo kwe kuboggola not kuboggola ate ebyo si ye presence okay presence kitegeeza wendi abaana wendi mu bwongo bwabwe mwendi mu mitima gyabwe mwendi ne physically wendi kyebayita eddoboozi lya taata abaami bw'oyogera ku ddoboozi
basirika nnyo kyekisooka homework ne bamutulekera okunaaza omwana ne bamukulekera okumwambaza ne bamukulekera buli kimu kati oli mu bagamba eddoboozi lyabwe kwebyo batuyambeko wa abakyala omwagalawo nnyo batuyambeko wa omwami twagala abeere at a strategic level yeriwa strategy planning for the family kuteekerateekera maka future eriwa obusika buliwa vision okwolesebwa okw'amaka kuliwa omwami tumwagala nnyo mu vision era omwami buli bwobulwa okwolesebwa okw'amaka ebintawaana gye bagizze omwami you a leader okulemberamu abalala ne bakugoberera waka ontegedde bulungi naye ate mulimu ebintu ebimu kati waliwo ebintu ebimu omwami by'olina okukolako olw'olumu okugeza okunaaza ku baana bo naddala nga bakyali bato connection ogyetaaga era banyumirwa nnyo ng'obanaazizzaako nonti nti kikole kubanga si kyolina okukola olina kubanga ogenze kuyigga naye connection kubanga omulembe guno ogwaffe guno omanyize njogerera mulembe guno soogera giri njogerera guno abasajja kwerwanako bwerwanyi naffe space yaffe okubanga tugirina nga tugifuna okubanaazaako kikola nga bato ne bwe bakuze okugendako nabo mu saloon okubasala enviiri mwenna as boys even as girls mwenna ne mutuula ne mutambula oba ne mugenda taata oconnecting olwo nabo ontegedde bulungi okulyako n'abaana bo nsonga nkulu kuba ffe abaami tuyingira nnyo emitima gy'abaana nga tuyise mu kulya eating with them kubanga abaana bakimanyi nti emmere ya taata yo yanjawulo erimu ekyenjawulo okulyako nabo okulyako nabo n'emmere eyawaka tolya mmere neggwawo you have to give them kubanga you are networking obukodyo bwe batuwanga dadi nakuwa eggumba oconnectinga nabo then ofunayo akadde akali private n'abaana bo otambuleko nabo si kuvuga mmotoka fe ababeera mu mamotoka naye n'okutambulako nabo n'ofunako akadde nemuwayamu nsonga nkulu oconnectinga eddoboozi lya taata we lijjira eddoboozi lya taata ng'abaana bakula abalenzi bano omukyala si musajja nakyogerako wano abantu ne bantabukira nnyo omukyala tayinza kunakyalinga musajja n'avaamu negwe taata oyambadde omubiri gw'omusajja n'omwana ono gwafuna yeetaaga oyogere naye kino bwe kibeerawo tokola bwe tuti kino bwe kibaawo tokola bwe tuti kino bwe kibeerawo omubiri we gukyuka bwe guti kubanga gwe kyolimu bawulye eddoboozi lyo lyeddoboozi lino omwana lyagenda mu maaso ng'awulira n'emyaka bwe giba nga giseewo mingi taata wange yaŋŋamba kino yankuutira teyeerabira kubanga eddoboozi lyo weeriri tutera kwogera nnyo naye lw'oyogedde yes ate mulimu n'ensi nijja netukubakuba bano bakuba bano bakusa wansi bano tebakwagala kasa taata wange njagala oli kino yes byonna mbiwulidde ne kasa taata wange kyeyaŋŋamba nze nkimanyi ontegedde bulungi kinga abaana baffe bagamba olina kibi ye oba oyogedde it's up to you taata wange yaŋŋamba kikyendi identity tugijja nnyo ku bataata baffe taata yaŋŋamba ndi w'amaanyi nsobola okukikuba nsobola okukola ki kati olwo nnumba gwe gwensanze wano oba oyogedde ki it's up to you tebinkwatako nawe olina ababo taata wange yaŋŋamba yankuutira eddoboozi lya taata mpise mu kusoomoozebwa bwe kuti taata wange yaŋŋamba kati omuzadde yeesanga nga eddoboozi oba obudde oba eyo connection teyagiteekawo eri abaana be naye nga kati alabye spark ku makya olunaku olwayo n'agamba reverend webale kunzuukusa atandikirawa tandikirawo mu bya parenting tebirina nnyo script tandikirawo yisamu akasimu abaana bayite bajje yogera nabo abaana bwe banga bakuze kino omanyi bwe twalinga abato twalowoozanga nti bataata baffe bakyamu era abasinga tubasalira omusango bw'oyogera n'abasajja bangi akeera ku makya nze taata oyo simulaba teyaliiwo teyatukuza okitegeera until bwe yakula n'afuna abaana abalowooza nti mukyamu omanyi bwe biba nalowooza taata wange yali mukyamu kati nina abaana bavubuse balowooza ndi mukyamu buli kyenjogera kikyamu
kati taata omugambye ayisemu akasimu kati ayite meeting bamanyi kyoyitamu kye bayitamu. Call your children, sit them down, yogera nabo. Bw'abawa ebyasooba naye byolaba nga byayitamu weetonde as a father, reconcile with your children. Muzadde yeetonda mulimu ebimu ebyajja, mulimu ebintu abantu bayise mu bintu bingi. Omuntu ajja kujja kugambe nti nayita mu violence naye ntuusibwako taata wange yennyini. Sexual violence, physical violence, emotional violence. Taata wange yagana okumperera ng'aganye buganyi n'anzija mu ssomero n'agamba ggwe togamba ssente alina. Ekyo ekya ssente alina baana abato be bakyogera. Bw'obeera omuto bazadde baba balina ssente. Kati nze nina ssente eri abaana bange era kyo byonna mbisobola. Naye nina kuliko ezange. Kati bayite abaana beetonde bwe kiba kisobola. Bw'obaawo violence naddala violence nga waliwo trauma eyaleetebwa ebikolwa ebyotaala kuba tukola ensobi. Lwaki tukola ensobi? Tuba baana bato. Ofuna omwana ng'olina emyaka 24 nga naawe oli muto. Nga naawe ogatta bulamu. Kati mu kugatta obulamu wabawo ensobi nyingi ezaakolwa. Oyinza okugira omwana kati waliwo bano betula ku social media ennaku zino. Baana bato. Oli n'avuma mukyala we n'avuma mukyala gwe yazaddemu omwana. Kati omwana bw'akula n'abiraba omwana akyawa taata. Obikoze lwa buto. Abaana bayita n'obeenenyeza naye ne bategeera kiki wali oyitamu. Nalabayo omwana ku social media yagamba taata yalina ssente yakanya kuzaala eno n'azaala eri tali musonyiwa. Kati omwana oyo bw'atyo bwe yeesisinkana nga mu bulamu naye bw'alimu taata we bwe yayitamu oba zino ensobya zaazikola ayina kukola ki? Ayina kuddayo yeetondere taata yalina omwetonderera. Mu nsonga eyo ki ky'oba olina okukola? Omwana weetaaga nnyo taatawo. Kulwaki? Ye taatawo. Ye Katonda w'oku nsi. Ye taatawo. Oba ye Katonda w'oku nsi, oba yakulabirira, oba mwali ba mikwano, ye taatawo. Era bangi babanoonya ne ku malaalo gye baaziikwa ne batuukayo kuba ye taatawo. Era ozuula nnyo taata ono nti bwa mugaso nnyo ng'amaze kufa. Oba naawe ng'ofuuse taata naawe n'oyita mu bye yayitamu experience zezimu. Ogambye experience zezimu. Zitya? Omusajja ebiseera ebisinga feeti eba y'emu. Muzeeyi omulaba ng'atoba wano atoba ne nawe bw'okula n'otoba ssente ne zigaana n'ogatta ne bigaana. Ne bimu bibeerawo eby'abakyala. Gw'oli omukyala bamutuufu kubanga bamaamawo kati nawe okula n'ofuna omukyala tali maamawo. Naye n'akuyisaamu exactly taatawo bye bamuyisaamu. Naye ng'oba oli awo wamukyawa n'oyogera bingi n'omuvuma ne weewera n'okola otya. Bw'ogenda okula ozuula nti ebintu bino byali bwe biti. Muzeeyi ono yalina ensonga. Kati abazadde beewaze batya naddala bataata abaana obutayita mu bye bayiseemu? Nurturing the next generation of fathers. Kyenjagala ekyo kyennyini. Ekisooka generation eno erabika ng'eri wounded oba traumatized. Tulina ebinoobule bingi. Tetuyinza kutendeka mulembe guddako gw'abataata nga tetubadde intentional on healing okusooka okuwonya abakoseddwa mu mbeera eno. Abaana bakulira ennyo ndadaffe abaddugavu wano tunyigirizibwa nnyo nga tukola olw'obwavu, butabanguko, violence, biki bye tuyitamu ne tukola nga tunoobuddwa. Era ebyo bimu tukyogerako nti waliwo kye bayita trauma informed parenting. Gwe omuzadde sooka owone nga tonateekateeka bazadde baddako. Eri abantu abalowooza nti okubonaabona ly'ekkubo lye tuyitamu okuwangula. Nze saatambulanga nange nabonaabona, nze nakulira ku bya kitange, nze nakola ntya. That is trauma. Waliwo n'ekintu ekimu abazadde abasajja kye bakola kye tulwanyisa ennaku zino. Okuyita abaana n'obagamba wano tewali kyammwe. Bino byange na mukyala wange mugende mukola ebyammwe. That is trauma informed. Kuba ffe twamanyira nti omuntu olina tandikira ku zero. Omanyi ffe tutandikidde ku zero. Kituufu. Kati olowooza nti n'abaana balina tandikira ku zero. So mulimu kirwanisa mu kijjewo. Abasajja tubategeeza nti no. Toyinza kuba na bintu byo, olina amayumba, olina ettaka, olina biki, olina faamu, olina kino, nga abaana bagamba bino si byammwe, mugende mukole ebyammwe. No wonder bw'ovaawo byonna nga babijjawo.
kubanga tebyali byabwe nabo kiseera bafuna ebyabwe. Kati abaana bano omulembe ogujja naddala bali wounded tutandikira wa? Tutandikira nga tubadde intentional ku kuwona. Ffe Abafirika tuli bulungi nnyo kubanga sisitemu zaffe ziwonya. Teri mwana ng'alina taata omu, biological father ab'omu, naye bataata obana bangi. Wano mu Africa? Yes. Nze taata wange yafa, yawummula. Naye nina bataata bangi abavunaanyizibwa obulamu bwange. Ontegedde? Kutegeera bulungi. Mama wange waali, naye ye waali naye ate bamama nina baala bangi mu nsi yonna abandabirira. That is our system. Funa okulaba nti owona olyoka obeere taata. Togenda kubeera wounded na traumatized ate olowooza nti ogenda kukuza abaana bano bafuuke bataata abalungi. Omusajja osooka kuwona bye wayitamu. Bw'otawona, actually bw'otasonyiwa taatawo. Bagambe. Mbagambe. If you don't forgive your father, you will not be a better father. Ogenda kuddamu the vicious cycle of trauma eyetaggwa. Nga buli mulembe gukaaba maziga. Taata wo yakkaabya amaziga tewamusonyiwa nakati ekintu kikyakuli wano. Chances are that ogenda kola kye bayita trauma informed parenting. Okukuza abaana naye nga abaana bano buli kyobakulizaamu kisinzira ku bunuubule bw'olina. Nze nabonaabona nnyo abaana kambayo buli kimu. Mu process eyo end up raising entitled children. Abazadde obalaba abo nabeera mu supermarket buli kamu. That's trauma informed. Nabonaabona nnyo abaana bange kambawe buli kimu. Trauma oyo n'omulembe oguddako. Ate kyekirulimu ku mulembe guno abaana bange tebalya mugaati kambawo omugaati, tebalina masimu babeere n'amasimu. Kyotegeeza tuli mu kwonoona olwoyonoona generation. Ate ffe abavubuka lwaki tukola omulimu guno? Ffe tugenda okusasula generation yefudde. Okuza abantu abalowooza nti buli kimu kiŋŋwanidde ne bwe mba sikoze. Balina okumpa, olina okumpa. Waliwo balabyeko abo? Mbalaba. Kati trauma informed. Kamuwe buli kimu omaliriza omwana ali entitled. Nze ŋŋwanidde buli kimu kirina okumpeebwa wadde sikoze, nze olina okunkolera, olina okukola biki. Ne mu bufumbo gyebiri eriyo abaana abalenzi abali mu bufumbo abaami nga bayonoonebwa. Bazadde bwe bali traumatized nga nabo baboonoona. Nga bwe twogerera buli kimu nkyetaaga naye nze sirina kusiteekamu muwendo. Mukyala yalina oteekamu. N'emmere gy'otaguze n'ogirya, n'osona mu nnyumba gy'otagize, n'ovuga n'emmotoka gy'otaguze, n'okola ki olw'ebyo. N'abakyala bangi nnyo nga bazadde baabwe bali traumatized ne babakuza nga bali nabo traumatized and entitled. Ampe buli kimu naye nze sirina teeka mu muwendo. So bwe tuba tuna raising omulembe gw'abataata oguddako ekisooka okuwona nga ffe tuyise mu bizibu bingi naye tulina okuwona. Noonya okuwona deliberately. Oyinza okuwona n'omulembe oguddako. Ensonga ey'okubiri, fathers are the ones supposed to nurture the next generation of fathers. Kikwasa ennaku nti abaana bangi tebalina bataata. Basingo maazi omuwendo gwe. Ebibalo weebiri abaana 10 b'osanga ku kkubo, abaana baliko 3 bokka be babeera ne bataata baabwe. 7 tebabeera nabo. Tugenda kuggwawo ng'omulembe ogw'abaana batalina bataata. Abaana 7 ku 10 tebalina bataata. Abaana 4 ku 7 guno bamanyi nti taata waali ali gindi naye tatulabirira. Kati waliwo abaana 3 abatamanyi bataata baabwe be baani. Oba kiva kuffe bamama butayagala kwanjulayo bataata bano. Buli omwana bwakubuuza taata ye bwange yaani nga weekyanga. Obimanyi ebyaffe eby'Abafirika. Ne weekyanga mama yeekyanze. Onvumye, onkubye, kannebake wansi onkube. Taata wange yaani. So 3 children don't know who their fathers are. Abaana bamanyi nti taata ali eri ne tatulabirira. Baana 3 bokka babeera ne bataata baabwe. Kyokka n'aba3 babeera ne bataata baabwe, kuliko abaana 2 bokka be balina bataata bali present abakola kye balina okukola. Omu ye ali awo atunula butunuzi. We have to nurture bataata. Yensonga lwaki ennaku zino tukoze kye bayita foster fatherhood. Yeriwa. Byebimuli bye nafunye nze ku lunaku lw'abataata. Kubanga nzadde abaana bangi mu Uganda n'ensi yonna.
abandabirako nga taata waabwe. Reverend, oba waliwo ebisoomooza bataata ffe bye tutategeera nga nabo tebaagala tugamba? Ebyo weebiri. Nga ki? Era waliwo jjo eyaŋŋambye, Rev, today is Father's Day, naye njagala nnyo okubeera taata naye I have been restricted. Absent father versus restricted father. Omwana nfubye nnwanye nnyo okumutuukako mbeere taata naye baamuŋŋaana banzigalira ebweru. Bamaama banzigalira ne famire yaabwe banzigalira ebweru. Maama munyeevu. Maama namunyiiza naye omwana yamugaana. Taatawo kino, taatawo kino, taatawo kino. Omwana baamuŋŋaana, omwana baamuvunza, banvunza eri omwana. Nfubye ne nfuba naye biganye. Abaana babampambako. I am a restricted father. Mwe abakyala mwe muwambye. Kyokka namwe mulina ensonga zammwe ze taagala nnyo kuyiwako bwe mazzi weeziri. Ne tugamba nti oyagala toyagala omwana ono yeetaaga taata we. Entalo zammwe toziyingizaamu mwana. Era bw'ataakula na taata we agenda kwonooneka. Banaanoonya ffe ba psychologist okubayambako okubabudaabuda. Tegeka ensimbi nnyingi z'olina okutuwa omwana bw'anaaba nga ovunziza taata we. Gwe maama restricting taata? Yes. Okay. Omuvunza. Ensobi endala okusoomooza okulala okuliwo waliwo esooka ye restricted. Ekyokubiri kwe kukuba bataata bano bababbyeko nnyo hardware. Taata mu butamanya n'asasula million 2 eza school fees n'aziteekayo. Maama ye mugezi n'ayita wano n'awaayo omwana omutwalo ogwo n'agukabirako amaziga. Bamaama tuli bannakatemba. Sente zino zivudde wala munnange mbonaabona. Maama bw'ayogera nti mbonaabona kitegeeza taata nze mubonyaabonya. Naye kati ekyo kiri ku sayidi yange oba yaggwe taata? Kubanga otaddeyo school fees gwe ozitaddeyo buteesi, ye maama yeetuukidde. Ataddeyo omutwalo wali n'ayogeryako ebigambo. Kati bw'ayogeryako ebigambo omwana atwala mutwalo si million 2. Omuwendo n'aguteeka ku ziri. Ku zino kwa zino ziriko amaziga. Kati ne bataata bakaaba amaziga. Abasajja mbagambye era mbagambye emirundi mingi naawe yiga okukaaba ku maziga. Tojja kaaba maziga naye abaana bannyonnyola okusoomoozebwa kw'oyitamu. Okay. Sente zino za school fees nzisasudde mulaba. Nakoze nagenze n'enkola bansasudde emitwalo 5. Nina okugabanamu mmwe zonna nzibagabanyizza muzirabye. Sisigazzaawo. Genda ku ssomero munyambe musome, temunswaza, temuzannya, temwenyigira mu mwenge, temunywa enjaga, temudda mu coupling. Obulamu bwange mubulaba mbuwaddeyo ku lwammwe ge mazigo omusajja okaabye. Onzijukiza nina taata wange omuto. Ye bw'aba akuwa ssente bwegiba mitwalo 5 azisikayo wano. N'agamba nina emitwalo 5 tugabane. Otwale 2.5 nange 2.5. Era mu famire yonna ye gwe bamanyi ng'omugabi bano abala tebagaba. Kuba ye yawerekera yayiga software. Taata ow'omulembe guno twagala onyweza software. Hardware ojja mmukola ne bajja kwegaana. Kati okusomoza bambi weekuli ne bamubbako hardware software taata. Babadde nnyo ku hardware ne babeegaana. Bamubbako software. Okay. Kati mulimu okusoomozebwa okulala bambi taata ono nga naye ayita mu bisoomoza mu maka ng'anyigirizibwa. Nenga talina gwayinza kugamba era talina ayinza kumutegeera. Ng'ayigirizibwa batya? Tosinganangako omusajja anyigirizibwa waka atulugunyizibwa waka. Ng'ani amutulugunya? Omukyala. Emboko neevuga. Nga mama yakuba. Empi ne zivuga. Nga mama yakuba empi. Okutulugunyiza omubwongo ne kugira. Batya? My God. Tokirabanga. Tutera bagamba ki ebibatulugunya mu bwongo? Toyina kyowuli tasiimibwako buli kiseera njagala more, I need more, needs mpitirivu, biki. Tubateeka wansi. Oteeka wansi n'omukompeyaringa ku balala. N'omukompeyaringa ku basajja abalala n'omulaga nti gwe toyina value. Abasajja bangi, bataata bangi, omwami mu bo yafa. Lwafa abakyala babanyigiriza mu bwongo. Yafiira wa? Okutandikira gye yakulira nga bajja batta omusajja mu ye. Tolina mugaso, toyina kyoli, toyina ki, oyo ne bamuttira eyo. Era omuyo yatugamba nti Africans normally die between the age of 0 to about 10 and they are buried at 80.
abantu bangi baafa mu formation stages zaabwe ne bamuttirawo kati nafadda mubiri gutambula ne nafadda banzita esteem yafa intent yafa kati nenkugwako nawe nosooka ompisa bubi oli musajja muki oba nki masculinity nettibwa abakyala tubagamba masculinity mu mwami yemuleetera okubeera obuvunanyizibwa n'okukola obuvunanyizibwa bwe bwefa tajja kukola kintu kyonna. Era eddoboozi y'abaami kyeriva olumu lisirika mu maka kubanga omukyala nga yawambawo takkirizibwa ngagamba oyogeramu biki gwe taata mwabagambye eki mwogere naye ki oyo mumuveeko na bino at the end of the day taata eddoboozi ne lifa. Reverend twagala kumaliriza olw'obudde naye biki by'osibirira abakyala bwe tuba twagala okusiima bataata bano n'okunakyaringa abataata omulembe ogujja ogunaagasa eggwanga bye basibirira? Ekisooka taatawo musiime kubanga ye taatawo. Nze nyinza okubeera nga ndi taatawo naye am not your biological father, I don't have my DNA. Musiime. Ekyokubiri ebimu tewabimanya ng'okula wali muto tobimanyi. Taatawo musonyiwe, reconcile with him, musiime. Ekyokusatu funayo akadde genda otuleko ne taatawo bw'oba okyamulina kubanga ekiseera kiyinza okutuuka ng'omunoonyeza mu bire omunoonyeza mu ggulu nga takyaliwo. Ekyokuna twala obudde nga ggwe sonyiwa taatawo, reconcile with him. Bw'otokikola ogenda nawe kennyini kwonoona abaana ababo. Nalowooza nti taata yali mukyamu okutuuka bwe nnakula nange ne nfuna abaana abakirowooza nti ndi mukyamu. Taata yali mukyamu awaka okutuuka naawe lw'okuze n'owasa naawe ne balowooza nti oli mukyamu. Taatawo yali muto nga naye apanga bulamu. He was trying for the first time. Teri ssomero lijja basomeza kubeera bataata. Oba yakola ensobi oba yakola ki, funa obudde tabagana ne taatawo musiime kati